nemulekera omwana lwasemyaka 18 kuba ku myaka 2 osanga yamutaagudikaagudde. Olukiiko luno lutuuziddwa ku ssomero lya Kivuuvu Preparatory eryali erya Innocent Lukwago eyakwatibwa n'aggalibwa oluvannyuma lw'okusangibwa n'omwana atanneetuuka mu Kampala gye buvuddeko era nga lubadde lukubirizibwa atwala poliisi y'Emityana Henry Kintu. Abatuuze bagamba nti munnaabwe ono atandise okubatiisatiisa ng'asinziira mu kkomera gye yaggalibwa nga bw'ajja okubakuba amasasi amangu ddala ng'ayimbuddwa nti kuba musirikale ate alina emmundu. Ne mugamba nti ofaaki nga oba tugambye tw'omukulu oyo babadde bamulaba ebiseera bisinga obungi nga yeekalakala n'emmundu. Nga sikumanyi era bwe ndiva mu kkomera ngenda kukutta ng'ali n'abasirikale butereevu ab'ensangi. Nja kukutta nja kukuba emmundu. Omusirikale n'amusindika n'amugamba nti ate kaakati ekibi okyongera ku kibi. Oli ku misango ate kaakati ogamba kutta bantu sirika n'okusirika. Bongerako nti Lukwago yabeerera dayirekita w'essomero lya Kivuuvu yakola kinene nnyo okubonoonera abaana baabwe ng'abasobyako nga n'abamu yabatikka embuto nga bwaziwakulamu. Tetusobola kubeera na muntu afaanagana ne bw'ati n'abeera nti ye Giso w'Emaanyi. Bagamba nti Lukwago bwe yali akyali Giso w'Emaanyi yabaliisa nnyo akakanja nga kino kye kisinga okubatiisa nti yandituukiriza by'ayogera kubanga alina n'embwa 3 ze yaleka ku kyalo ez'omutawaana nga ne bwe bazitega obutwa tezifa. Ne mugamba ssebe embwa ziteziigika, embwa ziri ngezi. Twaziyiga okuva emitala eri paka mitala wano nga tulinga abantu ku embwa zaatulema. Lukwago nga tannakwatibwa abazadde b'Emaanyi basooka kulumba kkooti y'Emityana omusajja ono gye yali atutte omusango ng'ayagala yeddiza essomero lino abazadde kye baali bawakanya nga bagamba nti ly'essomero lyokka lye balina okumpi nga baali baggyeyo abaana baabwe olw'okubasobyako. Ng'abakulirayo bya bitaliiyo n'abaana kati bamufuula eŋŋombo olw'ensonga kati era abaana bagenda ne bagamba nti omwana ti abawala kati abaliwo singa ku mulembe guno singa pakada waali singa yeeyagala. Ekisooka zipu y'empale tesiba. Ekyokubiri taliko myaka mu baana ate ffe tuli bazadde tuzaala abaana abawala. Wabula Afande Kintu Henry agumizza abatuuze nti tebasaanye kuterebuka kasita Lukwago ali mu kkomera era nga ne fayiro kwe yakwatira abawala zigenda kunoonyerezebwako. Twazze ku luzzi, twazze ku mugga tunaabe tukule ebya kitandugaho tubiveeko. Oluvannyuma poliisi erambuzza Giso ekifo yali yateeka weema mwe yasinziranga okusobya ku bawala. Sarah Muwonge Ekisaace yakusakidde eggulire lino ku Lwaabwe TV.